kati Ronald tangamba ekigambo nti nkumanya nkwagala njagala kuyonka ku bbeere lyo yatto omukwano olugendo lw'omukwano naye nga boyfriend oyo ansondirako mazzi ananvugako ku ggaali teri kirala olugendo lw'omukwano addayo emmotoka nejja nemuyingira naye ono gwolina ku piki yantuusa awaka naawe tadde ku Nairo kitegedde kati aba aweta okudda ku Nairo bw'ati emmotoka nemuyingira naye nayingira abaana emmotoka nebakuba bana ne bafiirawo bali bameka babiri nga tebaluganda olugendo lw'omukwano abadde agenze kyangambye kituufu ati tuyingira tuyingira nange ndabidde dange neme nninye naye gyali yatulekeemu nze giyita Neema kubanga eri enjiri gye yankuba Neema yalinyirawo olugendo lw'omukwano omwami nga tajja ondongo gayiwo nga mga tuzine nga ate yamanyi okuzina ayimiridde bw'ati ngamba kankukuma embugozi ne bona amalirira oddeyo ewummwe nga mugamba ako nemeseza okuba omuziki nga ngakali jamu tugende koki olugendo lw'omukwano the love story eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya biki ebyamukuba kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga the love story ku channel eno yokka olugendo lw'omukwano Jalia nakisige okay ozaliddwa bwa ndi wayiganga soko tubuzeko mu lusoga tulabe tunza kubera anongo ozo oli musoga nenga tomayina dumali mbuza abatuuliriza abatulaba baabo bakulaba abalewe bana mbalamwisa muli mutya abaati nazi baganda bange mwena mbalamwisa okay ogambye gwe Jalia nze Jalia oli mwana wakumeke waka wa musanvu mama ne tata we bali naye ni mwana wa musanvu naye nga kutata simanyi ndi ku mama abawala muli bameka tuli bana oli myaka emeka kati myaka 28 nga tojirabika ni myaka 28 ne tulabika myaka bane nazaliwa 1994 mulaba nga afana emyaka gi oba kusalako nviiri nasazeko enviiri lwaki wazisazeko misasozi biwanvu ojja kutuga ojja kumanya lwaki nasazeko enviiri biwanvu soko tutambuze okutegerako biki byojjukira awaka mu butaawo nze ngenda okukola okuddamu amagezi nga ndi na maama nga ndi ne maama nga apangisa nga ndi ne maama nga tubeera na maama agenda n'alima n'atuleka ewaka n'atwala ku ssomero twali basatu kale okuza emabega nti maama bamugaba n'azaala abaana be 6 kitange gye yamusanga n'amuwa olubuto lwange ndabika namupangisiza akazigo naye ndabika mu myaka ena oba 3 n'azaala abaana bameka 3 kubanga agamba yava ewaffe nga ni wa myaka emeka 2 nze omukulu anzirira nga wa mwaka ne bebi w'emyezi emeka so kirilakira kubanga mu myaka 3 yazaalamu abaana 3 nze mukubalawo kwange myaka 3 baana bameka 3 mukulaba kati nze ngenda okuddamu okutegeera ngwa we nalaba nga ndaba maama naye nga baba yo omuleeta mukola atya omutegeera etaata baba etaata nga ye mutegeera nga tubeera na maama ne tubeera awo nantwalako awo kasomero n'ensoma naye nga yali mukazi nga pakasa buki pakasa yalimira abantu n'abafunira ekyokulya olusi sengaawe n'amuwa kubanga bwe yava ewa kitange yadda wa sengaawe bwe tutyo kati awo mba ndabika mpeza emyaka 6 awo mukyalako najja nannona
n'antwala. Kati awo muto wange baali baamutwala, muto wange anzirako. Jjajja singa wa mama yali yakola ki? Yamutwala nga tubeera wawaka abaana aba babiri. Kati awo mama n'afuna omulimu ng'afumba ku ssomero, sijja lyogera kirinnya kuba tutumufu. Ng'afumba ku ssomero, afumbira basawo. Ne bamukkiriza okuba n'omwana atya? Omu. N'embeera wa mukyala kojja. Naye kati awo sijja kutegeera nti oba nasoma nti okutuuka mu pitu sibimanyi. Tobijjukira? Wabula ngenda okuddawo ebyo kati ntandika emboozi gye ntegeera okutegeera saa zino era gye nnyumya etandikira mu pitu. Naye awo wonna sijja kulimba. Naye nga nzijukira nasomerako ku Muslim, ku Topa, ne wabaawo ne ku kasomero gye bantwala eyo nga muzibe yasomesa. Naye ng'asomesa ate abalaba. Kati omuzibe oyo nankuba embooko omuggo omuswa guno gwafa na leero luno gwafa guluma. Guttuka ne gukola ki? Ne guddamu ne kuluma. Muzibe nankuba nalaba maama ng'ayita ava mu nnimiro. Asi nenziruka nengoberera maama ekyo nkijjukira. Pitu? Awo nga sinaba kuyingira pitu nga mukyala kojja tanaakola ki? Kati wobijjukira biki byojjukira mukaawo? Nani kati awo wenzijjukiramu kati ngamba katandikise pitu awo. Katandika pitu ngende wa mukyala kojja. Leero bwensoma kyasisoma. Mukyala kojja nkuba emiggo kamala. Kojja baneiba bamugamba. Omukazi wagenda kutta omwana waani? Wabandi. Wamanyi. Olwo mukakojja katutwali ntukujja yali akusaba. Batandika batyo bava ku kyokujja okunona ewa maama. Mukyala kojja yali azze kukyalira ku maama. N'agamba mulamu akaana kano kankabirira nnyo naligenze ne kano ne kakakuumangako. Kati ennaku maama gye yaliko. Ng'alinga gwe bayambi obuyambi. Nakkiriza. Maama n'aŋŋamba Jaliya tokkiriza. Gaana. Kati nze nali sibonangako mugenyi akyala waka. Ate maama ate yali akkiriza. Maama yali takkiriza wano mu maaso gwa mukyala kojja. Ne yeetooloola najja n'aŋŋamba ekyo nkijjukira. Jaliya tokkiriza. Lwaki? Simanyi. Jaliya tokkiriza. N'otakkiriza? Yaŋŋamba Jaliya tokkiriza kati neŋŋamba nina okugenda nga ffe waffe tetufunangako mugenyi akyala n'atutwalako. Tumanyi abaana abato baagalako batwalako. Kati yo omugenyi yali asoose okututwalako. Nange neŋŋamba ewaani nenzikiriza ne tugenda ne mukyala kojja. Ye agamba teyampaayo. Oli eyansaba n'akola ki? Kati ate ne kojja naye teyalina buzibu. Era kojja sijja kutya sitya gwe ndya Mukama Katonda. Saamusangamu buzibu. Nga kojja. Era ng'abantu bajja ne bamugamba omwana baamukubye. Najja n'akubuza Jaliya. Mukyala kojja yakubye. Ne mugamba. Kubanga n'amala avaawo nga kyajja okunkola. Ng'ajja kuva. Naye bannange. Kati nze omuntu bw'oŋŋamba I don't know. Bw'oŋŋamba nti kyali kyekikutaasa. Okumugamba nti bankubye kyali kalekaleko. Walimino omugamba nti bakubye nga bakubye kyali beta. Kati okumugamba nti bankubye. Nkubuulire nga mpa ssente. Nusu 3 5. Biseera bizi ssente ezo zaali nnyingi. Naye nga kojja kisinziira lwagenze Allah n'amukola ki? N'amugabirira nga agenda kuba ssente gyali y'oluma nga mukyala kojja azikujjako. Nga waneeno kojja aba asimbuka andeka ntegeka ngenda kuki? Kusomero. Naye nga nsigalako nga ndera ki? Kojja yalowooza osoma. Kati utakubuuza. Nga abimbuuza bamugamba n'abimbuuza. Ngalaba mukyala kojja yeetooloddemu bw'ati naye nga neeno nga kojja anaatera okudda. Bagamba ogeza oyogereyo ekigambo nakitya? N'ekimu. Nja kukukuba ate nga wayogera nti nja kukukuba. Oba otegere kyategeeza nti aba ajja kukola ki? Teyalinawo baana basoma ye? Teyalinawo kana ke yalina kaali kato nga tekanaatandika soma. Ng'ajja kukukuba. Obumanyi oli yali akoba ng'akugoba n'okugoba emisinde. Nga n'oba weetenda okudduka. Olwo muli ludda waawo? Ntwali Buloba. Buloba wano ku Mityana Road? Eri ku Bugerere Road. Bugerere Road? Tuli mu Jinja, tuli mu Busoga? Si mu Busoga. Tuuka ku Nairo. Okay. Oluguudo olwo oludda muli. Oluliko ezo sitole zonna. Kati
lumu omusomesa kusoma generali nsomesa oba yali obadde tugamba olinga kojja bwe balaba kojja n'atera okudda nga kugamba gezo oyogere mukyala kojja ng'agamba kojja onaamala akubuza ekintu n'eki n'okyogera ojja kundaba ne kakati okuggyako abakyala abamu obutaba nabuvunaanyizibwa ekyo si ekintu kyogenda okulimbira ebbanga lyonna omwana asoma babaako bye balaba nti asoma kati okusiga ekifaananyi ng'alaga mwami we nti walinga osoma ate nga tosoma ekyo kyali kyakaseera jjukira n'abasomesa awo wennyini awo we twali tusula nga kuliko ate omusomesa asulako awo mulawuni mu ekyo ekitundu ng'asomesa ku ssomero lyonna okusomerako ng'asomesa gye nsomera kaakati niwabaawo omulala ate ye yali abeera eri gye tulimira kati oyo yandaba mpeesa omwana tukirira muki mu nnimiro maama nga oba baatumaani awo sijja kulimba oba maama agamba baamutumira abamugamba mama nakisige tasoma nga mubuuza mulamu omwana mbu takyasoma mbwasoma nensandika nga nsomayo leero nkya nesisoma nensomayo leero nkya nesikola ki nesisoma kati koolwo nagenda ku ssomero nayina omusujja jjajja ye yaguyita gwa nawaawa saa nga tezinaba kuwera 3 awo bikyomusana nga nsesema kati koolwo nagenda ku ssomero omusujja ogwo ne gunkuba nensesema basomesa ne baŋŋamba nzire waka sha nakivuga nkiza maama gyakolera kuba yali antutteyo ogwo tewaali wala nentambula ate nga sikusala lukubo kuba nali simanyi sala luguudo nayita omuwenti nentuuka wentuuka maama nangamba oli mulwadde nti yine naye siddayo wa mukyala kojja namubuuza lwaki nemugamba nkugambye sikola ki siddayo kubanga nagamba newe ngamba maama ajja kunkuba kati na maama ali awo nga mukyala kojja tatuuse kuba yaninde essaawa zenkomera okusoma nga sikola ki nga sikomawo ng'atuuse nga maama akwata nzizaayo ne maama mukunzizaayo namugamba ekigambo namugamba nti maama nti simanyi wa baaba simanyi wa taata naye ku luno ke naddamu okuwulanga kembuzi genda ewala ewa kitange ewa baaba njja kutambula nkole ki naye nga simanyi nakubo litwalayo kati omukazi yali akola ne maama ng'amugamba maama Yenusu owulire omwana oyo kyakukobye aye enguli owulire wandigemye omwana wo wamutoolayo funa enumba obe muki n'abaana bo nga bayisiriza okwo nga maama afuna ki numba so tebakuzaayo wati banzizaayo nanonayo buki bunonyi banzizaayo kati awo yesitegeera ate byenneerabira oba nayitawo ntya kati ate nziramutegeera nga tuvuddeyo nziziza mu ssomero lya gavumenti ne mwannyinaze liri eyo era kikuba mutwe luguudo lwe lumu olwo nantwala eyo kikuba mutwe tubeerayo olwo nga ningidde pifri abato b'obusente nga bumubuze ate we yabufuna nankomyawo akusomera eddala bayita just a boy olimanyi just erinnya lyerinyumidde just a boy ate nga lyabawana balenzi okay nankomyawo n'atuteeka ku just a boy nensoma erinnya ne banzizaamu pifri naku just a boy oba nensomaawo ate kati twasomawo omwaka gumu olwo ne muto wange bamukomezaawo tuweza abaana 3 taata tajja balambulako taata waana agamba bwe yagendangayo nono obuyambi ng'amugamba nze nzira ki nzira esente taata waana awo kati awo bakomezaawo muto wange tuweza abaana bameka 3 osente ate awo kati wakati awo ajja afuna ate omusajja kitegedde kwa yali akyali muki muto afuna omusajja ate omusajja oyo ffe twatandikiranga ogendayo nga tuzanyirayo naye yalina abaana be saa zino banyinanzi yalina abaana be kati ate awo saamanya bwe bakwataganira bulungi naye afuna omusajja ate oba omusajja amusigula amugya mu muzigo gwe amutwalawa ewaka alambwa nsaagala ki
Baana. Mwabateekewa. Atusitula. Ada atuserengesa ewakisi. Ewani. Wasengaawe. Kakati mukwano okwagala omukazi ngo alina abaana nga toyagale baana be oba oliko ki ate gwe naakusanze olina ababo. Kakati olada atuserengesa. Abatwale wasengaawe. Kati eri gyenkugambe gye yabeera nga avudde wa kitange. Nga tutwale wasengaawe. Nga da tufunira akasomero bright future yali bright future ate ngera banzizaamu bifo abanzizaamu olwo ne muto wange asomya Nsanzi tusomye pifo ne muto wafu mulenzi aze olwo ayingidde pittu tusomye kati ate eyo muganda we yatemanga ebikajju nabituwa tugenda tubitunde kuki muganda wani wa mama ate ogambye senga nanti nga muganda wabeera awe wasenga we. Okay mwanyina wa mama abeera wa senga si mwanyina muganda we yaya abeera wajjajja tubeera atema ebikajju ne tubitwala ku luguudo ki olw'eggulu ati omusomesa ndaba ku luguudo tuguza obuvubuka ate mmeza amabeere gakuze agamba mbu nja kwonoonekera kuki ku kyalo ku kkubo kati omusomesa ye bwe yandaba yajjanga ngamba ngenda gamba maama wo nti olina obuvubuka obukola ki obukwagala era twamuwandiikidde ebbaluwa ali kujja kuki ku ssomero namugamba osaaga ggwe kati essomero lyali lya kalina mbaani mukalina bwe nti nengira maama akola ki ajja Allahu akbar nakirira amadaala emabega wese naye bakalenzi wali okaagala amnedda kati musomesa lwaki ate mu mugambo omunene bwe gutyo Mr. Sozi nze nkubugango olugambo nga sinatandika balenzi kitegedde mama omulenge kalina era awo wenda ndabika bwe nayonoonekera era kyekimu maama mulengedde ndi kalina nzika emabega w'essomero waaliwo ekintu nga kinganga drum bwekiti nga nzika nga nninya madaala nga nninya nga ngwamu aneekweka basomesa babuuza gyali yaliwo biki babuuza nga ndabikako nze nga nkubye sirike maama nga beera kuba sirike anguwa sirike swi ambulawo ni mwamini nga bamuyita babimubuuza ngamba ffe tutunda biki bikajja erindako mwamini ye mulenzi ye muto wange anzirako omuwala banansonyiwa bateeka mu bino ebintu kuba nsubira inshallah bajja biraba baagala tebaagala bajja biraba naye bansonyiwe maama nga beera kusomero nga nnyoka nga bamunnyonnyola kale ate ebyo byonna byenkugamba ssaawa zino yabinnyonnyola maze kkula kali ate nti bamuwandikira ne bamuyita naye nze omusomesa ali angambye ayise maama nali teziri busa maama naye nange nemukola ki mbu bagenda kunkuba emboko ku parade ani gwe bajoga naye mbona esana kunyala ku kigambo n'ekimu obulenzi tebunaba kunkwana n'omulenzi eyali ankwana yali abeera eri waka ate gye tusula si ono gwe mwali muguza ebikaju si gwe twali tuguza ebikaju eyali ankwana ate ng'atuma n'omugwe tubeera naye waka nga gwayisaamu chapati nandeetera just chapati teri bigambo birala kati gwe chapati wali ofuna za jjajjawo za mwannyoko era nawe wali otegera nti bakuli busy kati oyo muzaayiru mukulu kati olwo bwe bakuwanga chapati ngeezo muzaayiru mukulu ng'aleeta chapati Ronald yazikuwadde kati olusembayo tuba tuva ku luguudo nkunyumbiza maama nga atuuse wavudde ku ssomero agenda ewaka ewajjajja tandabye banninda we banninda najja nsooba kuba kati jjajja gye yali asula nga tesijje tusula mu nyumba eri ennene eya mutabani we tetusula mu ya jjajja nagenda nenzijja mu uniform nenzijja nensooba neningiza nga maama akyakola ki akyali aganya bone neekweka maama yabeera awo n'amaliriza paka bwe yakola ki bwe yagenda nagenda nga kali kamuyingidde ak'omwana okola ki okwonooneka kati
ogusemba yayo katujjeyo tuba tuva ku luguudo tunda ebikajjo kati nga Ronald muzayi lwangamba Ronald tugenda ali bulaba Ronald nga ngamba yali yankwagala nga kwata 15 kali akakadde Ronald yoli abadde ng'aweereza chapati kati afunye omukisa ogw'okusinkana akikwatulidde angamba nkwagala naye awo tonnabeerako na mulenzi nkugira teweesisiwadde ekigambo nga kinene olwo Muzairu yali yabindiramu dda Muzairu ate yani Muzairu mukulu oyo nga naye abeeraawo kati jjajja muwala wa jjajja awoli mu class ki pifo ebyo byonna byenkugamba bya pifo kati Ronald tangamba ekigambo nti nkumanya nkwagala njagala kuyonka ku bbeere lyo yatta omukwano ekigambo nakyonoona nomitaani oyo Ronald naawe ekigambo ekyo waggundawo bubi nemugamba tomumanyira yakulabanga maama nti yomuzaala buzaazisimanyi namugamba tomumanyira sinze maama Fulanko tomumanyi kangende nkulope wajajja ng'ojoga nze maama Fulanko gende maama Fulanko akuyonse ye maama atalekanga oli muyombye mulungi nenkwata sente nenze mundiradde ngamba olw'obwo yakwadde mmeka 15 mungasagala na sente sina kyangenda zikozesa kati gende wa maama Fulanko kangende nkuwabire ne wajajja ye maama we yabamuyonsa genda wa Fulanko akuyonse sagala kumumanyira ani gwojo Muzairu mukulu abaana abalenzi muyiga enjogera tomuwawabira jajja ajja kutukuba ffenna Muzairu mukulu yani Muzairu mukulu kale awaka waliwo bamuzairu babiri Muzairu nkulu ne Muzairu muto okay kakati Muzairu mukulu angambye tumuwawabira jajja ajja kutukuba pameka babiri kati oyagala jajja kube ate gwakubire ki ng'ate olopya omuntu abadde ayagala okukolako ebya swaitani nange nangamba jajja ajja tukuba nange nesiwaba kaneerawo Fulanko gundi ono nandeka eyanzirira jajja kati jajja muganda w'oyo ng'ajja nga bamugamba ayisa alina olubuto kati ng'agamba gwe naaba mangu ntwale njagala kulaba omusajja awali maama w'olubuto ani jajja omulala ajja kazi senga mwemba muyita jajja senga wa maama kati muganda wa senga wa maama ajja jajja omulala ajja okukyala bonna Allah yabajjulula amugamba nti bamugambye nga bamugamba mbu maama ali lubuto ngamba naaba mangu kuntwale wayisa mulabe bangambye ali ki ndabe n'omusajja yamuwa olubuto omwana we twamugamba dda afumbirwe yali yagaana nyagala alaba muki musajja gwe naaba ontwale wayisa kati nayisa gwagamba maama akola ki akuzaale naaba nga tugenda kali afenani ate netuddayo ate awo etwaddirayo ewa maama kali nze nga simanyi na maama oba ali lubuto nze simanga sirabangako na muntu waki nga tugenda nga tuddayo awo kati mukuddayo awo ndabe kuba Saddamu yali eweddeko simanyi ate atusitula atutwala e Naminya ewaani ku ssomero nga tuwandiika eyo atusola Malindi atutwala e Naminya olwonyira P5 nyingide P5 kati awo wenkomawo wenfunira boyfriend P5 oli Naminya ndi Naminya naye nga boyfriend oyo ansondirako mazzi ananvugako ku ggaali teri kirala kwa mazzi kubowa we tugenda okubowa manyi tuba tuvudde ku ssomero kubowa abantu babeera baki bangi kaya yingirawo nga kanyama n'awaguza n'akusundira n'oli eswaga bozze nabo ng'olwo bo bakola otya nanti era kasojja ng'ogwe munene ng'era mulina ebidomolo manya agenda bisina byonna boss mukyala Doni akujirida amazzi ku bowa akuvuzeko ku ggaali mulumba bakuvuga ku ggaali bali tebakuvuga nga ku ggaali obanga eyo no ebayanjawulo ye ngani yamvugako ku ggaali
mu byalo abaana babeera bamanyi ovuga eggaali wali mutamanyi kuvuga maama wange mukazi muganda waliwo obukwakkulizo obubeera waka mwana omuwala aba talina vuga ki gaali baana abalenzi bavuga ki eggaali kitegedde ekyo kati oli akuvugako ku ggaali oli eswaga tugenda kuleyo ku luzi nakuyiringisa nakukkiriza nakuze eri ye oli mu P5 ye ali mu class ki nali mu P5 nabika ali mu P6 ye okay naye nga tetusomera ku ssomero litya limu kati munnange awo naye nga tulima bambi kati bwe yazaala omwana ono maama maanyi gakendeera fees ne batandika otugoba kati ate yali yatumanyiiza kale nga mu bunaku bwe asasula ka fees yali afubanga maama kale ye yagamba saasoma abaana bange basomeko kitegedde kale yafangayooko katonotono lwakuba nti era byakola ki byagana kati awe ndaba maama nge ennaku emuyitiridde nga bwe tulima bwe tupakasa n'omusajja gwe yafunanga yoyo sijamugaya kubanga yatulabirira okulabirira abaana abatali babo ate ng'oli yasooka yennyini yoyo yamala n'abacceptinga kati mukukkiriza jjajja bwe yajja agamba abulayisa oli musiru muzadde yakusanga n'abaana bo simanyi weerabidde mumpendulire muvume jjajja ye yali tabisaakira naye mu bulamu twetaagayo ko abantu bwe batyo mumpendulire muvume atandika alya yekusanga olina abaana ate naye alina abaana kati waba tayagala bano baana n'aba baakole ki abajjewo mutandike bulamu bwammwe babiri omusajja apondooka jjajja bali bamugambire kigamiro nnyo kizikire ye yali tabisaagiramu ajja tefaatuma munnange nga tubeerawo kati awo wakati awo nagendako ewa baaba ku mulimu kati sente wezibula maama ningidde P5 batugobye lwa nusu kasanvu mulimu lya gavumenti tulya mu gavumenti nzijukira baali batugobedde nusu kasanvu ffenna ng'esente toto ozigatta ewamu ezaamu enna si buli omu kasanvu si buli omu yali asasuddeko naye nga batuteereddewo etteeka muba temuzimazeeyo temugenda kukola buki naye ate nga twali tusasulanga lusi za buugi kitegedde ekyo yali asasuddeko nga yali asasudde ensuubi yali asasuddeko naye nga bali tubanje nusukanza tugenda kukola exam ezimalako ki omwaka ogwa P5 nga olwo nfunya kayaate nga tuvudde ku boyfriend ono boyfriend gwe nalina nkimirako amazzi ansundilako amazzi yalina obuwala bwe yasomanga nabo buwala bwayagala kunkuba emirundi emeka 2 mbunze ndi ku boyfriend waabwo ne mugamba naye nze tebajja kunkuba P5 obeera n'emyaka emeka nkujjira ngenda kugamba oluto nalufuna ku myaka gyali 10 nga nangenda kuweza 14 kuba nali nkyali omulenzi omugamba sijasobola ntalo z'abajja banankuba maama mugambe nti bankubidde ki wakati awo wajja omuvubuka ate ye mukulu atusinga nga noono gwendika amusinga kuba ati kale mu butonde bwange nganza omuntu kyakyo kyankuliramu okuva obuto nagamba saagala musajja wesisobola kuwa kitiibwa oba bwemba ntunudde bwenti nga nsobola omuyuyayo simwetaaga njagala omusajja wemba mutunuddemu wendi ng'atiisa ne mu size kati nganze kati ebyo byokujjawo ekyo kyekyandetera ebizibu kati ono we yankwana ono wabowa muleke owabowa omwesonyi olw'abawala bookola ki okunnumba kakati oyo atandika okunkwana naye nga sikkiriza kati nvaawo ngende wa kitange omusajja oyo ansanga ampe nusu 10 lwali lungi akusanze ku kkubo ngenda ku ssomero nati otambula bigere mailo ziizo okkirira n'ogenda ansanga ampe nusu 10 ndi akemeka 5 alenga n'ebyo 5 birwanyisa bimalawo
naye otoli gwe ono waba yakwadde 10 nga lungi oli yali yakwadde 15 guwavu yayagala okuyonga ku bbeere yali yakwadde nnyingi nno nali ngenda nno zigaba era nali ngenda gamba Muzairu atwawuliremu awo mujoge ate nga Muzairu yatereka Muzairu bali bamuwanga sente nga ye ategeera nono twenkana naye yategeera nnyo tegera sente bamuwanga sente andeetere nga tazituusa angulyako chapati ogule bijemize nagikolako nabadde negomba nensanga omuvubu kati musajja of course yali ansinga n'obukulu yantumanga ewa mmere naye nga nziri olumu nga mmere mugamba nkwaddeko zino naye ogezanga n'omwagala era ekyanyamba bambi ye teyamwagala namwana tumukuule naye ogezanga n'olyako kati ono akusimbye 10 ansimbye 10 nawudulwanyisa oddumalawo kubanga nze kyenali nsinga okutya wekunkwata ne sente bambuzi ozijjeewa watandise otya tukikoze tutya naye ogamba okululwanyisa okugulumalawo ng'ebintu ku ssomero bya mmeka Soweto yeki Soweto badira akawunga ka muwogo ne bakafumba ne bakakolamu obuziro kati Soweto wataanu wali unga Soweto 5 bala 10 va ku 10 paka ova kwempaka kwa 5 kati Soweto bwe 10 bwa 10 damo tunyonyole Soweto obunga bwa muwogo muwogo obunga bwe kati Soweto mwe bamukolanga tewali kyakiragattamu bateekamu omunyu awo birali byagenderangako ne basiikanga abasiika nenga bakola buziro kati nga Soweto wa 5 enusu wa nusu 5 nga baba Soweto 5 eteza Soweto yabanga wa nusu emu kati simanyi bwogamba 50 shilling ng'ofunamu Soweto 50 kitegeeza nti buli Soweto wa 1 shilling kati 10 Soweto 10 bibiri Soweto kati ng'ogula Soweto jukira kusubira teriba eri abatagaba oyambala sikati waliwo ensi kuno kuliko ensawo n'ogula Soweto n'oteeka wano n'owako bali bakyaliyo bakugabirako naawe ati ojjayo kamu n'olyemako tikyaba asomesanga gwosulako mutabo mugaya wuliriza ng'ebimu bifuluma bufulumi ati obwongo bunagatta okukonsentratinga ku Soweto n'ebiri ku lubaawo ekikajjo ogende wanakirayo ogula ekikajjo nga ovaayo ng'oli mugagga ate ekira nayina obutiitiizi nze nga sagala kundaba na ssente kati omusajja oyo ampa ssente nusu 10 nfisaawo emeka 5 batugoba nzira awaka maama mugamba batukoze eki babagobedde kali akasanvu ate kuva obuto bwange era nazadde n'omwana yatutte ekintu ekyo bwe batugobanga ku ssomero bali twafunanga lipooti kyampisanga buki bubi nera nga nkaaba bwe bakola ki bwe batugobanga ku ssomero noba nga tufunye lipooti nga bwenzi nze nkaabawo I know itatsi osomyewo okoze ebibuuzo oyagala be performance era n'omwana wange kati saazi bebi wange yenkolayi kwe bamugambira ekintu kyonna kusomera aba akiyitaga kaakati ntuuke waka nga maama ngamba naye gyali yankubulire tewali ssente bamugamba maama ngendeko ewa baaba ngamba genda naye kyeyeerabira okumbuza nti ssente ozijjewo oyina ssente yambuuza namugamba maama ngendeko ewa baaba kuba ate era olina okwogera nga bbaawe takoze eki tawulira nga ntambula nga ngenda wa baaba nga mugamba baaba batugobye tetulina school fees batugobye kitange sityagwe ntya Mukama Katonda yanziramu ekigambo ku mwana omuwala ameze amabeere yaŋŋambye ekigambo kino nga tangulidde swadde amazzi ag'okunywa ag'ekikumi yadde okumpa transport yanziramu naŋŋamba nti nze nzira essente gy'obayire nze sina ssente dayo ofumbirwe gy'obayire is get married nze sina ssente genda ofumbirwe nzira essente gy'obayire oli mu class ki P5 kati aŋŋamba ekigambo ekyo nno nzira essente gy'obayire ampe ssente transport anzizaayo
nakaaba teyakuwa transport wa yampa transport kati mu kukaaba oluguudo lwennyini lwe yali akolerako nga ne bannyinaze kwe bakolera bano abakulu kati mba ntambula ngende waba badawuda baba Ibula ye yandaba sisambula abamu bantu benayi onye tambula mukubo ngotambula oba Kirinya road omuwulira ani Kirinya road ejjinja ntambula ngenda musigiri nkaaba kiwalazima Ibula baba Ibula mbuuza jaliya okabira ki obadde ki uva wa muzeeyi akukubye nga nyenya bunyenya muki mutwe nankwata ku mukono nantwala ewa baba ngamugamba yogera ne mwannyoko akaaba buki bukabi ngakwata 10,5 nga azimpa nga anfunira soda ne keeki nera we natuka n'owono yanfunira emmere ngandya nga naye bamala mpe 15,000 ngampa ne 10,000 katolina go mubiri in transport ngenda nepakizaako enusu era 5 nduke wa mama naye manyi mama baba kyangambye nzire sente jobayire nankwata sente zensigazaawo nga nziwa mama wentandikira obwenzi si bwenzi otandikira ebyabalenzi kati tuddayo ku ssomero sasula twafunye sente tolbaddo baba banja kasanvu mama azimpadde kati mba ne mukwano gwange ate yansingako yali ebiseera ebyo yali mpisikisi tutambula kale tuvira saidi yemu nga mugamba tubadde tujja ku ssomero olabye omuvubuka oyo atututeko ku ssomero ankwana kumbe ne muto we yakwana ono abalenzi ba Luganda omwakwana omulala akwana mukwano gwo ono mulaga nti omulabi oyo atuteko ku poli kumbe bo yabakolaki abamanya nkwana ngamba mukule acha bangi bamwitalo muli mu class ki nze ndi mu P5 oli ali mu P6 twali tuveno wakatugenda ku ssomero linajja n'asiba pikipiki kuba yali wa boda atwalako omala kiba twatwogera nkubuuza ng'oli mu class ki ng'oli mu class ki waliwo emboozi gy'onyumya omuntu nga yeetaaga kujjukiza ngaloza tuli mu secondary naye ebintu class ze twogeramu abaana bato oli agamba kubanga n'ekigambo mukuule olaba nga kigambo ne mu P7 kiyinza obutabeeramu kiri mu P6 na P5 kati nze mukazi watu gwe bagamba okuula sikuulangako n'oli boyfriend wange gwe nali manyi nti na boyfriend ye yali ansondirako mazzi anvugako ku gaali fine nga waliwo lwakubayo 5 2 ate nga zimmala nga sirina bwetaavu bwa ssente laavu si ya ssente aŋŋamba mukuule tetugenze mu musaditamu tetukoze bibuuzo tetuwumudde mu holiday brother wange ono omuto si walwalira kati wakati anga tetunatuukayo omwami ono ampe 10,000 andiwa oyo wa boda onakwana ankwana ampe 10,000 tasoma avuga boda nafukamira ne mga nkwegayiridde nkulabidde abanzaale sente zisigaze lwaki nyingi zijja kunkubya omusomesa ajja wona agulako pani jukula bakwa balance binusu kati obiba binyi woteka boti seti omusomesa n'amala janga akala bwati nagikwatako ojja kunyonyola ite ne mama wetondera owa boda nti nsonyiwa nkwegayiridde zine sente tozimpa angamba nzikuwadde zitwale amwami nange bajja kunkuba ngamba gendo sime ewamwe eri mu kayumba kamwe musula ogambye ozalidwa mwaka ki 1994 katira byetwogera bwe bibanga biri kumpi kale tulinga mu ale 12 ndowooza 12 nedda biri wakati wa 2 na 2 nga olwawo okusoma kubanga okusoma nasoma naye eri sijja kuga nti kino ki nkubuuliddeko wakati awo wentegeera klasi ze banzizaamu so emboozi gy'otunyumiza eri between 12 mumeka nze mbala kuba Sadamu ono Sadamu wa 27 Sadamu yaliwa ku brother wange omuto asembayo omwami ono bamuzala 27 wa 27 mu January nga 14 oyo simuherabira sina kutwazikwata bulungi kuba ye baby gwe twasooka okolaki
okufuna kati bala emboozi eri wakati wa 28-29 kuba omugenzi waye emboozi eri wakati wa 28 kubanga omugenzi kubanga chenjala tugatte emboozi ne Florida omugenzi namuzaala mu January wa 2010 omwana wo omwana wangu first born lubuto wamuzaala January 12 emboozi eri wa 28 kubanga ono omwana ono gwe ngamba brother wange kitegeeza nagenda mu Bufumbo nga yakatandika otambula nga tamanyi nakwogera ate yatambulira ku myezi 8 ng'omukamu yitamuko ayina embu pichi ng'agitambu omugati nga guyita kidaati so bijjukire ebyo kati yera tugatte bakuzaala 94 bwe bakuzadde 94 kitegeeza tugenda okumalako okuyingira 2000 nga roughly oyina emyaka 6 kati mu 2000 okutuuka 2008 ekyo kibeera emyaka 14 maybe oli mutuufu awo emboozi eri wakati wa mboozi kati eno yonna ya 28 kati bwetuba tubala kuba omugenzi yali wa 29 January nga 19 okay bino mbibuuza waliwo abantu olumu bwe mba mpuliriza story y'omuntu sinoonya nnyo numbers nti kuno mwaka kubanga bingi nange bwoba ngambye okumya byange nyinza okwirabira omubanzitulako ate edda nali ndowooza bya kiyaye naye Olivia oba omujjukiro w'e Masaka kwegamba ye bakiyita batya wawulizanga love stories z'abantu ngoloza za bulimba ate nankati ate n'engeri nja kusanga ku Facebook obulevu bobulevu basibwa tomanyiira nno gyali yanze mbira ku bulevu omusajja ono bajoga ate nze yasala obulevu bwe Saagala twogerako obulevu bwakukola ki akale Saagala mutima gwange okusinga gwe toyagala bakyano oyagala babino bino bwe biki ate no bisyaga kakati okati okay kyembadde nnoonya eri omuntu agamba bikwatagana bitya naye kati wetubisika omuntu abiraba nti emyaka giine gikwatagana ati wakati awo omumala okubuulira koloozi tumukuule kati akuwe 15 ampe wakati nga tesinaba mumulaga yampaako 15 nga brother wange ali ku kitanda enalufeenya nangamba nkwegayirire tompa sente zino nangamba nga kale engeri gyogenda mu ddwaliro zikozesi zikuyambeko nga yenze ate sikwaba mpadde sente namba noswabi 5 byenalya nekola ki nomalawo togala kutereka bujulizi sitereka bujulizi munange bwe bangamba mukuule ngenze mazusaba baba sente akoze eki aganye looza ngambye n'okungamba basise kusigula nkusigule bwe yasobola n'okuwa sente n'owaayo ku ssomero emugamba kale kati mbanva tuva mu ddwaliro esente zo yazimpa manga nedozi maze omugamba mbanva mu ddwaliro sente tetulina naye nga nsigazaamu enusu ebi 5 kati sente tetulina nga ngamba maama weepakire kankuwa ebitandu bino kumanya nti abakazi balina ennaku nga naye nebbaawo eyo nabika yali amutawaanya kubanga okubeera nga tulina sente nga weepakire nga muwe 5 ebyo naye nze mukinenya maama teyambuuzaako gye nabijji nga mugamba weepakire nze kantambuze ebigere ntuuke wali kuki nasigazaamu 5 nsigaze ntuuke wali ku Nairo wemba nenyirasi ng'olubongedde batwalira nusu 10 olw'emmotoka zirinnya ebbeeyi ntambula ntuuka ku buliji mukazi watundya amazzi ekyokufiira obwereere buliji ennemu buyitako newankubadde nenensisi nayenza ekyo eyo buliji nze ngambye nti amazzi okumanya nti amazzi ne buliji empya bebagigulawo sigitambuzangako bigere bantu bagenda ne bekubya selifi naye nze sirinnyangawooko bwenti na bigere ebyange nga ntuukawo ng'ennemu yitako nga nzirayo sifuna akaboda tampisizaawo nanti ntuuka wali sirina sente kati olwo nesigula ninawo dooni ku Nairo ajja kumpiringisa ntuusewa ewaka kati nsangawo mukwano gwe ngamba iwe
ono yali yamulaga ndi anjagala nga ntweka ku pikipiki antuusa aba yakantuusa waka okuyita mu waadi emmotoka nebakuba baani omuvubuka oyo gweŋŋamba emmotoka yabayingira ye najja n'akuba omwana w'essomero yeena abaana ne bafiira lindako oli gwosanze ku stage gayiwo wakolera mukwano gwe akuvuze ku piki yono eyani ya gayi wange ye gayiwo ali luddawa awo saamanya nenga piki ye yaliwo piki ye gye banvugirako era saasasula awetamu bw'ati addayo emmotoka nejja nemuyingira naye ono gwolina ku piki yantuusa awaka n'awetadde ku Nairo kitegedde kati aba aweta okudda ku Nairo bw'ati emmotoka nemuyingira naye nayingira abaana emmotoka nebakuba bana ne bafiirawo bali bameka babiri nga tebaluganda ne bafiirawo ye nayisibwa atya nakutuka omugulu bambi naye ate yamukutuka omugulu olw'abaana bano be yali asse yadduka kiwalazima n'abula mu bantu awo n'abula niwaddamu obiwulizaako namuwuliza yawona gyali kati yawona ye naye abaana baafa kati olwo ngenda ku luguudo gula sukaali olweggulu omwami ampita gyaliya olaba ebibaddewo buli kimu kiyira akimpa nakiŋŋambye obitegedde namugamba mbitegedde kati ku weekend piki erutonze poliisi gitutte waliwo gitwala nga eweddewo piki kayata osijja kukulima ndandamu binonya gayo abikugambye tubiwulidde olwedda amawulire nga omanya obiwulidde nti ngamba buli kimu nkimanyi ampita kati olwo wayitamu ngenda kusatu neiba yalina omuwala ayanjula omugaga aleese wakana nti batukkiriza awo omugaga aleese nga tugenda tusambulira omuziki nga tewali kintu kinyumiranga mugaga aleese yeye ndongo ku kyalo kuliko okwanjula baleese ebyuma abazadde babakkiriza endongo mu gibaale ale ya neiba ekyagawo nga tugenda omwami nga tajja ondongo gayiwo nga mga tuzine nga ate yamanyi okuzina ayimiridde bw'ati ngamba kankukuma embugozi ne bona amalirira oddeyo ewummwe nga mugamba gonemeseza okuba omuziki nga ngakali jamu tugende koki mugende wa gayi nga nzikiriza bwe nakkiriza kati gayi oyo nagendako eweni emirundi egi naye nga sitya gwentya mukama katonda atuula wali nentuula wali bambi tewali kyaliwo ogenda misana oyitawa mwagenda ngendayo nga maama antumye wano ku luguudo leeta amata g'omwana oluusi kuba twanonanga amata g'omwana ate kati engeri nambona ali mugonvu kale nga jali ayangu kale ate nze nga nange eri ninayo diri zange maama yagamba oli mugonvu kumbe naawe olina byoyisaako we bakutuma odduka ki mangu kuba nze maama tiyandabako nga ninaabye neekozeko ng'abaana abawala nze yankwana yali anyinze entambuza bigere sambadde nangatto nengatto nali na baba Dawuda yali yangulire engatto naye nga lusinzirekamu mu nyumba bino bye twogera oli mwana wa buwala neera n'emyaka P5 ntambuza omazeko P5 awo oyingire P6 nyingire P6 kati ngenda kugamba ndi olubuto nalufuna fasiti mbala P5 banga lwa holiday ngenda gena P6 eroza nasomayo kameka ngo olubuto luzuuka so omazeko primary 5 holiday ya third term next term ogenda mu P6 kati awo nakyo nkifunye oyingiddewo omulenzi nyingiddewo omulenzi naye waliwo ekintu ekinsesa mu bawala kati ogaya n'ogamba omulenzi ono nagenzeeyo ogusooka bambi talina kiyakoze was a good guy bambi guy wanjawulo but you people njala babuusaayo kino bannange ekyokubanga osimattusa ogusooka n'osimatuka ogwokubiri tekikonfaminga nti ogenda kusimatuka paka ogw'ekkumi kati ku nkomerero ya byonna byonna emu era eba teyawukanye kugamba yes kati munnange otuula eri atuula eno kati kwolwo ngenda nkoba enjiri
akuba enjiri enjiri y'omukwano agala nnyo alaba singa nze mbadde okumbadde ngenda nakufiira bwerere kyokka ye kira tafudde singa abadde ku kiyale ku piki abadde mama ng'oli tafudde kuba nedda ekyo kati nkyebuuza ssaawa y'obwongo abumugamba nti singa yagibaddeko singa afudde bwere obadde ogera kufiirwa olulenzi tompaddengo kati nange ndabira ddala abadde agenze kyaŋŋambye kituufu ati tuyingira tuyingira nange ndabidde ddala nga enneema enninnye naye gyali yatulekeemu nze giyita nneema kubanga eri enjiri gye yankuba enneema yalinyirawo kati nno nneema erinnya nga manyi n'ekigenda mu maaso enneema bw'erinnya ngenze nno kukuula kuba Loozi yaŋŋamba omutemera Loozi byonna yali yabimpitiramu awo Loozi yekyayita okukuula kwe kubanga gaaya omutemera nakuwa ne sente nibije olaba ozuza sente zakuwa ezo kati ye Loozi yali abitegeera kitegedde sente zakuwa ezo ajja nakwongera kutamanyi nti nze ne sente ŋŋaani kubanga sinawe ngenda zikuumira naye ddala okubayita okukuula kubanga okukuula kwe kubanga omuntu alina kyakugjeeko ate gwe olina kyomugjeeko kati kanguleko kakebeffe abakazi abakulu twesigula olina agamba ebigambo nawe n'okyamuka n'okubikozesa ate awo neebaliza Mukama okubeera omulenzi abalenzi tetutera kukyamuka bwe tutyo munange ngenze omulenzi enneema erinnye mpuliriza byagambye olontolose ku muziki banange mbabuzeeko benagenze nabo ntolose ku muziki mama amanyi oli ndi mundongo ne taata wange amanyi ndi mundongo step daddy wange bamanyi tuli mundongo batulese tugibwe omuziki twali abaana mukaaga ffenna nga batutadde munange nga tajja mu ngoye nga sikweka maaso ankunamidde yankunamira abantu abakulu tebabalaba ankunamidde angamijjamu empale olwo nno nenneema yalinnya enjijjeemu naye nze sijjamu ngoye zange koze bwese tundula vanira atundudde vanira wange teyankwata yakkiriza amaliriza antutte mu ddwaliro okola ki nati nga nfunye omusayi guzze anfunidde empeke ekiro ekyo kumanya nti n'omuziki tetwagulwisaayo kubanga ebyo byonna wembibalabalamu kati bala okuva kati w'essaawa 2:4 biki ebyo ne ku muziki teyandwisaayo ndabika kwali kutuuka kuba kati wembigatagatamu ekiriniki katubale nti bwali kiro saawa kati omukaaga kiriniki ebanzugule nedda kati wempimapimamu saazi eteze endongo wakuba mu kyokubyawo n'akutegula kati naye n'obeera gwe netuba saazi no netugenda ali mu ndongo gwe n'oyimirira bwoti yate sola kulinda okuba omuziki ennyimba 10 era mbalabalamu nantegula nga bukyali eteza mugenda okuva eyo nga n'endongo ekyagenda mu maaso nnyo kayale n'ekizibu kye nali nnina nali njogera nnyo oli nga wandaba oli sharp kumbe oli innocent gwe nagenda okuula napa olubuto olwo lwennyini wakiki ekibeerawo omuntu omwana omuwala olwo olunaku lwasookedde ddala kati bwe yampa olubuto ate natemanya nti balumbadde nitubeerawo naye kale ekizibu kye nali nina nti bwengenda mu periods zange olubuto lunuma nnyo omwana namulwala emyezi 3 ng'oli lubuto naye ng'ogenda mu peas naye nga nduli nali ngenda mu enaku 3 naye nga ngendamu olunaku lutya nga n'olubuto terukyannuma awo nimanya nti ndi lubuto nengenda ne mugamba nyinza okuba wampa olubuto ono munnowo yagamba mukule wamuwa update ezo Saddam kuva olwedde baali bayingidde ne P7 nga Saddam kubimunyumizaako wabula ate nalina omulala gwe nali naye mu kirasi yimu ye nabimuliiramu tukoze tutya tubaddewo kati olwo
omugambye nti ndabi na mwana ne mwana ndabika wampa olubuto wampa olubuto ndabika naye nga olowulira omwagala nga wano beera wano omulenzi omwagala omufiiringa ndi sinabika omwagala kankuyite okwo tebayita kwagala oba okwagala kw'omuntu omuntu otula ono nga njagala omusajja alina kikagundi empisa bwezimwagalamu leka bino byetwagala obuto kati namwagala ebyobuto olwo P6 ogitandiseeko olwo tutandise first term tuyingidde olowooza twasomayo kameka annebaka nwana lwampa okulwana lwampa okwebaka okulwana ngumi obusungu nga nkolako akantu katono nenkukwata naye ng'ate before si bwe nali nembuuza ne babuuza omwana oyo kiki olwo bantutteko mu mupiira batulaininga batuyigiriza okubaka bantutte mbaseemu gumu ebiri olyankobya olukokola mukutti gwoyola muyoole sirinda bweyankuba olukokola nemukwata oyo yekochi ni gwe bali balese ne bagamba no tajasobola wa busungu buti bungi nali ndi awo bampita nakisigayo nakobye muganda oyo ne munoonya ne mwagenda kuba nadduka ne mulinda ku mulyango gw'ofiisi kwe namukubira gw'essomero ofiisi ne mwate yingira onope nkome nkukube nebaka nina obusungu nwana kati mbumba nyimiridde mu mulyango bawulebe bakunyumiza binyumiza maama ekyo yakiŋŋamba mba nyimiridde mu mulyango nkutte waggulu benti emikono agenda okuntunuulira ng'oluto luzimbye nanga omwana wange kiki naasirika omanyi maama musirise naye obusirise bwe bumuleetedde ebizibu ebisinga obungi kati ne tugenda mu nnimiro mbumba ndi ku kitooke neesidde bwenti mukakyeyamaani aba mulamu we ng'amugamba mukyala mujja nkwagalamu ng'amugamba omwana we oyo alina olubuto luli myezi egyo bagenda olukubira nga luli myezi egyo lwone wiikisi 2 ogenda myezi 5 mera myezi 5 nga naye nga nkuba ekikalu kyange bulungi ekyenjawulo twantwalanga ku ssomero naye nga siinaayo kizibu kyonna nga bamugamba nina olubuto ng'asirika ati kolo muhabati era ng'asirika muhabati tegulinya sitoloka mu nyumba ni abaganda bali abana babajawo nga tuyingidde first term ne babatwala mu kisulo kati ate abana benzo aliwo nabo babali balaze wao sikyajjukira nga mu nyumba nsuzemu obutya bwomu ne mama talimu kati bali abakulu balina ennyumba twagiyitanga y'abanene naffe nga tulina abaana akaki kayumba ke tusulamu ng'abaana temwasulanga n'abazadde mu nyumba y'emu ne bannange oba neebaka ntya nga omuwala wange ali mu bwota kati ntolosi bwe natoloka naye natolokako n'omulundi omulala taata wange ono n'ayimuka yalina kyayagala ino mu nyumba nampita nga siriimu n'agamba maama mbu omwana wo takyasuula mu nyumba omwo maama era n'akola ki n'asirika oli mu P5 ezo kati olwo byetwogera kubanga togamba nti watoloka ofunye lubuto ogusoose olubuto nalufunirawo naye ebyo nambi wali otoloseeko mumya ntolo kati bino byonna okutoloka obutasula mu nyumba olwo nga nina olubuto naye ogambye nti olwo lwotoloka olwedde wali otoloseeko nali kati olwo lwe bankwata nga maama ankwata olwo nali ntolose mulundi gutya gwakubiri wano osuzeemu eka naawe ogenzi omulenzi wange olwo njo yakananasi nina ogenda eri ne bakagula nenkalya kana akasogole akokusala akebasala akewokuwaata nga kagula nenyina nenkalya olwo no tugeresa bugeresa naye naye tantwalangako mudwale okunkebera tindi lubuto abula nga ebino byenkola ate ye yagamba mbu ye yategeera kumanya nti abantu bono n'abaana b'abantu nga bategeera oli owa boda yali muntu mukulu kati munnange maama bamugamba nti kiriimu naye taata bono naye yalina egwikirizo oba yasulanga ku lubwa bweru mu kituti nga ndaba kuba ku luli yagamba maama
ne kuluno yagambye mama saa 10 mama musanga atudde ali mu kafumbiro wetufumbira okomawo olwo bankomyayo ogenda watolokanga ku mmeka natolokanga ku nnya ne bankomyako 11 n'akapiki tulijja kapiki ne babeerako bakasirano ne bamperekera n'ebigere nenninya nenzigulawo nennyingira muki omusanga atudde bw'ati. Onyambe bemmanja bansasule wamma ne byenkoze obirabye ne bennyambye ne bankuba emigere abanfuuyira emirere bwe nvaayo ne bansika ebigere nga naye lwakuba nkola yimba sozi nkola zeebaka kati ffe twabeerako mu Eagles yawamu ennene wekabenga kenabeerayo nga mayinja ava ku stage n'aleka ng'agikoze bw'ati naye ne bagamba gwoddako kitegeeza kikukakatako okunoonya minizi zonna abantu abo balese nga bakoze bati okukimaintaininga kale ne batutuuse mayinja ne ogulabinge bakomewo bakufokasingeko naye fe abasobola okuyambibwako emabega ng'olina obusobozi obuyimba olina obusobozi obupafominga ate ng'osobola n'okuzina tebasobola kukulema mu miti 3 obanoonya nogana naye katomanyi kanyimba oluyimba luno ayinja akoze ayimbye laavulere nze kanyimbewo olukoona gundi ndekanze ebyango bipowe enjovu ne bweba n'amasanga manene toligasanga ngegatisa enjiga kyeva nkusaba abantu besonyiwe wakoowa emimwa kati nkuba akafaananyi njagala tumalirize mayinja akayimba ki akamayinja vakubasajja babano endoga abakazi batondayadi lwakyolirnayo endoga tulumala lwakyolirdo endoga abakazi ebazinza kati lwakyolira. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Mukasa Kadeya. Gobalindire eno oba kumundinde kanze ebyango bipowe enjovu ne bweba n'amasanga manene gwe lindako nga nyino akakazi kaali kamanyira komanina kakazi kamanyira nga ebigambo byonna ebisinga ebintu 2 byotalyerabira ku X oyo ebigambo 2 bye nasinga okunyigira omukazi yaŋŋamba nti nayita mu future X yaŋŋamba nti gwe wayita dda mu future tokyayina kyeweeyongerako neki kintu kyannuma ekigambo ekyo kyannuma kaŋŋamba ekigambo ne kati bwe nafuna ekigambo ne ŋŋamba X wange jango olabe bwenjoga owange X jango olabe bwenjira X wange gwe nabo jango olabe bwenjoga